Genda chibokoza mu muzete. Omuleta tiakasi mulete. Wale. Omunayi omutanzania tukineko. Olumulengana nyimide kuki. Ambassador zagenze. Chicha tukolera ffe. Oba kutambula bwe nja kutambula bese yatambulya mu ngoyi nja kutambula bwiri. Akatambya ko kakwatibwa mu mwaka gwa 2012 ku embassy ya Tanzania mu Kampala. Ng'omuyimbi Dr. Jose Chameleon alaga obutali bumativu ku ngeri passport ye gye yaboyebwamu promoter mu Tanzania. Teweerabira nti Dr. Jose Chameleon promoter mu Tanzania yali amuweereza $3,500 nga bwe baali bakkiriziganyizza agende TZ amuyimbire. Olunaku lw'okugenda bwe lwatuuka Dr. Jose Chameleon ne yeekyanga kyava mugamba kale bw'oba toweereza ssente endala sigenda kujjayo gwe bayimbire. Njagala $3,500 endala. Olw'okuba omusajja yali amaze okuteekamu ssente ze nnyingi yaweereza Dr. Jose Chameleon $3,500 endala naye mu buyinike obungi. Dr. Jose Chameleon yeesitula ne ttiimu ye n'agenda e Tanzania okukubira abantu omuziki. Abantu yabakubira omuziki era baasanyuka bulungi nnyo ne ssente zajja. Naye olw'okuba promota yali ajoogeddwa nnyo ng'asasudde emirundi 2 yabowa passport ya Jose Chameleon. Kyeyava mugamba bw'otasasula $3,500 sigenda gikuddiza. Dr. Jose Chameleon yagenda ku embassy ya Uganda mu TZ n'akomerawo ku bipalati. Olwatuuka ewaka teyajjamu nangoye zaakomeddemu. Teyalina yadde okunywa akacaayi omukyala kaamutegekedde. Teyalina yadde omukyala okumubuuza olugendo lubadde lutya yakwatirawo banywanyi bamukkiririzaamu. Ne bannayuganda abawagizi be. N'asasula ne ku baana ba boda ssente ntonotono okufuna crowd okulaga nti ensonga eri serious. Ne beeteeka mu ddene ne bagenda ku embassy ya Tanzania okulaga obutali mu mativu bwe ku ngeri passport ye gye yaboyebwamu. Dr. Jose Chameleon yaleeta ensasagge ku embassy ya TZ teweerabira nti ate yali abbye. Aganye n'okusasula ssente omusajja naye najja n'alaga obutali mu mativu bwe olw'okuba ayina amaanyi. Olw'okuba kye yakola kimuweebwa ssemateeka. Embassy ya TZ ng'eyita mu General Kayihura yewalirizibwa okuddiza omuyimbi Dr. Jose Chameleon passport ye. Munnayuganda oyo omu ku bayimbi abasasulwa ssente nnyingi ennyo ng'era bayimbi bannaabalala okukubiriza obeere wa ddembe okuziyiza okulaga obutali mu mativu bwo singa oba owulira onyigirizibbwa. Naye ye yasobola okulaga obutali bumativu bwe just ku passport ng'ate bamubanja kuba ye yakola obukumpanya. Wabula gwe gwakugira okulaga obutali bumativu bwo baakuttira mwana wo. Ye yalaga obutali bumativu bwe ku passport ate gwe gwakugira okulaga obutali bumativu bwo baakusendera ettaka lyo n'ebijja. Ye yalaga obutali bumativu just ku passport naye nga gwakugira okulaga obutali bumativu bwo baakuttira omwana wo. Baakuwambira bbaawo. Omwana wo ali mu kkomera. Bbaawo ali mu kkomera. Wafuuka mulekwa. Bazadde bo baabatta. Bazadde bo bali mu kkomera. Abazadde baafuuka bakitagenda. Baaziika abaana baabwe. Abantu bagenda emulago ne batasangayo ddagala. Abantu baasoma basosolebwa mu ngaba y'emirimu. Abantu bakola nnyo naye bafuna kitono. Omusolo gwekanamye kyokka tegulaga we gugenda. Naye nga ye yasobola okulaga obutali bumativu bwe. Kyokka ate gwakukugira okulaga obutali bumativu bwo. Nga ne bw'olaga obutali bumativu bwo bagamba nga bw'otalina mpisa. Bwe weetegereza akatambi ako kensoose okukulaga bw'oba tokawadde nnyo budde nkusaba giddeyo emabega okeetegereze. Jose Chameleon kw'olwo olunaku mu bigambo bye mwalimu ekiwooma, mwalimu ekiraga obukkakkamu, mwalimu ekiraga empisa, si musango gwe yakola kubanga yali alaga butali bumativu bwe wadde nga ye yali abbye. Naye ate gwe ku bulamu bwo, ku bulamu bw'abaana bo, eddagala litali mu ddwaliro, enguudo embi, obusosoze mu ngaba y'emirimu, ye muntu y'omu akkuutira nti mubeere baddembe. Temukkirizibwa kulaga butali bumativu bwammwe. Gavumenti ebigiremye mubireke ejja bikola. Era gavumenti eno oba togigaggawaliddeemu nejja tojja gigaggawaliramu. Kyokka nga ye teyalinda ambasada mpya kujja ku embassy ya TZ okununula passport ye. Kyokka gwe ayagala olinde gavumenti empya okusobola okufuna ebyobujjanjabi ebirungi.
oba ayagala osigale nene nkadde ekulemesezza okufuna ebyobujjanjabi ebirungi. Munnayuganda munnange, bw'aba Jose Chameleon yasobola okuraisinga eddoboozi lye n'afuna paasipooti ye, lwaki gwokkiriza abayimbi okulemesa okulwanirira ekikyo? Lwaki gwokkiriza abayimbi okuwuddiisa mu bannange mubeere baddembe? Agamba nti beera wa ddembe, ali ku ssente zo za muyi wa musolo alya. Agamba nti beera wa ddembe, atambulira mu mpenkoni. Agamba nti beera wa ddembe, atambulira mu mugundi mu Range Rover. Kyokka ng'ebizibu ebikulumba bikulumba nga ggwe gwe bagaana okulwanirira eddembe. Agamba nti beera wa ddembe ne bwalwala gavumenti emuwa ssente ne bagenda ne bamujjanjaba. Nga ssente ze bamuwadde Museveni teyazitundira ntezi, teyazitundira ttaka lya Muzeeyi Amasika gutawummule mirembe, wabula ssente zammwe. Kibanga omubbi okubba n'akugamba nti tokkirizibwa kukuba nduulu. Agamba nti beera wa ddembe, ye ali bulungi nnyo. Ye eva asiiba alaga obutali mumativu bwe nga ne woba wa booda n'okolobola ku mmotoka ye yamuweebwa ku ssente ze ez'omuyi w'omusolo. Okulaga obutali mumativu bwe ajjayo omuggo n'akkunkumula emiggo. Kyokka essaawa eno ye muntu y'omu agamba nti gwe tokkirizibwa kulaga butali bumativu bwo. Munnayuganda, engeri yokka ey'okugyawo injustice, ey'okugyawo torture, ey'okugyawo unnecessary kill, ey'okugyawo abduction, speak out. Ate bw'omala okuspeakinga out n'olaba nga tewali kikoleddwawo, kikwateko. Lwaki? Yamanyi n'abaana be kye banaalya n'omwaka ogujja. Si lwakuba mukozi nnyo. Kale ne bw'aba mukozi nnyo ye Mukama amusaasidde afunye. Naye naawe oli mukozi nnyo n'okumusinga, naye gavumenti ekulemesezza okufuna mu kukolako. Waliwo agenda okugamba nti ne mu gavumenti empya mujja kubaamu abaavu, right? Naye waakiri nga balina eddagala, waakiri nga waliwo enguudo kwe batambuliza ebirime byabwe, waakiri nga balina engeri yonna gye basobola okukuumira akasente kaabwe akatono ke bafuna mu mpale nga gavumenti terinnyisizza nnyo bintu dhani okufuna omutwalo nga kilo ya sukaali ya nusu kakaaga. Bano bamanyine kye bagenda okulya enkya. Ne baziyiza mmwe ate okulwanirira generation yammwe. Baziyiza mmwe okulwanirira time yammwe ey'okufuna. Kubanga bbeeyi yaabwe bamaze okugifuna era bagikozesezza bulungi nnyo. Naye ate eyammwe bali mu kugizibikira. Ate ne babakuutira temugeza ne mulaga obutali bumativu bwammwe ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Bw'aba wa passport yasobola okwekalakaasa n'addizibwa passport ye, then gwe munnayuganda kyekikugaana okulaga obutali bumativu bw'omwo olw'okuba omuyimbi we agambye? Kyekikugaana okulaga wotakkiriziganyizza na bakulu batutwala oba batufutubaddeko ng'ate bo bali bakkirizibwa okulaga obutali bumativu bwabwe? Bakubiriza batya okulaga obutali bumativu bwo ng'ate bo bwe bawulirira nti banyigirizibwa balaga obutali bumativu bwabwe? Anaabasheeyi wa ngeri ki abulirira nti amasanamu mabi n'okugenda mu masabo kibi, naye ng'ate ye misanattuku nga n'entalabu zitagijjeeko agenda mu masabo? Mwe kye mugamba nti bo be b'enjawulo ennyo mu Uganda, bo be b'enkizo ennyo mu Uganda, nti be balina okukola kyonna naawe gwe kyakugambye nti tokikola wabula yakkirizibwa okukikola? Bwe kibanga yali munafu nnyo ng'alaba tewali ngeri yonna yakuddamu kuddizibwa paasipooti okuggyako ng'ayise mu kkubo ery'okwekalakaasa, then gwe lwaki akugaana okukozesa ekkubo lyerimu ye lye yayitamu okuddizibwa ebibye? Lwaki gwe naawe tokozesa ekkubo lyerimu lye yayitamu okuddizibwa ebibye naawe n'oddizibwa ebibyo? Lwaki? Ago ge maanyi g'abantu. Eryo ddembe lye likuweebwa ssemateeka okulaga obutali bumativu bwo. Chameleon ate njagala mumukozese ng'ekyokulabirako. Yalaga obutali bumativu bwa passport ye nedda.
then lwaki akulemesa okulaga obutali bumativu bwo eddembe lyo okudda okukomya ekiwamba abantu okukomya ekitta abantu okukomya kutulugunya abantu okukomya enguzi okukomya obukenuzi okukomya obusosoze okukomya obutagulya ddagala mu ddwaliro sente nga bazimbamu za kamwesi okukomya okuba nti sente zirina okukuuma bannayuganda ate ze zibatigumbula okukomya okuba nti emmundu ezirina okukuuma bannayuganda ate ze zibatigumbula lwaki temulaga obutali bumativu bwammwe era lwaki bano babalemesanga okulaga obutali bumativu bwammwe mwebuuse bannayuganda bannange mwebuuse omuganda agamba nti anagoba ku nswa kugamba nti toli omulalo kale nagenze nenda bakusaasira bawendudde ekibinja kinene nnyo Bobi Wine yalina okukomya okuvuma kuno baseetinga bamawulire ebibuuzo naye olowooza lwaki omuze gw'okuvuma abayimbi gukudde nnyo ejjeema ensangi zino Bobi Wine yasobola okuyimiriza ekintu kino yasobola okugamba ku bantu bano yasobola okukola bw'ati kusaasira good enough wakosezza linnya Bobi Wine si Kyagulanyi kitegeeza muyimbi naawe oli muyimbi olina fan base yo ayina fan base ye bw'oba okakasa nti abantu abakukkiririzaamu bakwagala nnyo ng'era bwe wagamba nti toleeta politics mu ndongo ng'olowooza lwaki politics ayingidde mu ndongo yo kitegeeza abakuwagira be bapoliticiani oba abakuwagira be bantu ba bulijjo abanyigirizibwa decisions ezikolebwa bapoliticiani kakati bwe kiba nga tekiri kityo nga tulina okwawula ebyobufuzi mu ndongo gwe sooka weebuuze lwaki endongo yo yayiika lwaki tokyalina bookings lwaki tokyalinnya ku nnyonyi lwaki tokyalina endorsement nga tewakyali kampani neemu egamba nti Catherine Kusaasira kati ye brand ambassador waffe it's because olowooza nti tetulina kuleeta byabufuzi mu ndongo yammwe naye ebyobufuzi bye bifuga buli business mu Uganda Bobi Wine alina okwogerako naawe yogerako tolina bawagizi mwagamba muli b'amaanyi Bobi Wine si yabamakinga naye ne mwerabira nti ffe ababamakinga kakati bwe tuba nga ffe ababamakinga gw'ogamba otya nti Bobi Wine alina otugambako Bobi Wine yaliyo nga ntunda ennyana yange nzije ekibibi ndabe kusaasira nga ayimba kulikayo ddadi gyempise Bobi Wine yaliyo ng'omukyala atunda ekibizi kyagenda alabe kusaasira Bobi Wine yaliyo ng'abantu bayingiza kusaasira mu mitima gyabwe ku nkola ya takisi bw'aba teyaliyo era tabalinaako buvunaanyizibwa abantu balina ensonga zaabwe lwaki baakukyawa lwaki baakusuulawo lwaki baakwesamba nga Bobi nga tetunnajja byabufuzi mu ndongo naye bijjeemu obwenzi gwe tokozesa ndongo okwenda olowooza sibimanyi gwe tokozesa ndongo okwenda kuba Juma Seiko kabeejumbira yennyini ku kiwalazima onafande kiwalazima bwe wayendako serugaali okakuba oyimba nti yengera zolo gwe tewakozesa ndongo then ffe lwaki otugaana okukozesa music okuyisaawo message ya revolution kiri okay nze bwe nnima ebijanjaalo byange oba kasooli wange nze mba mmanyi bwe ŋŋenda omumukozesa nsobola okugamba wakawunga nsobola okugamba nti wakwokya kati gwe bw'oba music wo wasalawo kumukozesa ng'owagira gavumenti ng'owagira abatunyigiriza ng'owagira abatujoonyesa atereka kulowooza nti naffe tugenda mumukozesa kyekimu for waffe advocating for the change kuba Uganda abanyigirizibwa ku ddembe ly'obuntu music owaffe atunuddeawo okuva lwekiri nti naawe olina fan base yo ng'olina abawagizi ate nga wagamba tebakwagala lwa bya politics bakwagala mu mbeera yonna gy'olimu gweyimbira abo boyita ababo bano abakuvuma kitegeeza si babo naye olaba tokyafuna bivvulu kitegeeza abakuvuma bonna baali bawagizi bo ate bakwagala nnyo and by the way change tetegeeza Bobi Wine era Bobi Wine kuffe talina gwe yatunuza mu change nti mujje bannange munneegatteko naye twamala kubirabanga bwabiraba ne twesanga nga naffe tulina okubeera mu nkyukakyuka
kakati bw'oba olaajanira abakuvuma tolina gamba Bobi Wine olina gamba abantu ate n'okyusa n'ebyo ebikuvumya. Omukazi singa anoba n'agenda bwadda n'otakyusa byamuno by'okusooka era abeera agenda kudda mwanobe agende. Kakati munnange ne nkusaba omulungi wange Catherine kusaasira maama Kabina, bw'oba owulira okooyo okuvumwa, akooyo okunaaba ava mu kiyigo, akooyo okuwuga ava mu swimming pool. Eyo swimming pool gy'olimu ejjudde bivumo. Abantu bajja kuvuma, ale kuffe tewali abagulira data, Bwebeni talina gwagulira data, Rubongoya talina gwagulira data, Bani Secretariat talina gwegulira data. Abaana beegulira data ne bagenda ku Facebook ne babuuza nti what is on your mind, nti kusaasira yayenda ku mwami we n'agenda n'afuna Kiwalazima n'amugulira ali ya Kawundo ng'ayita mu music n'asobola okukoleramu emirimu gye egy'obwenzi. Era bagenda kugamba nvumye. Ka industry kalamba konna keegasse ennaku zino mukalwanyisa His Excellency Bobi Wine. Waliwo n'alowooza ennaku zino nti asobola okumegga His Excellency Bobi Wine, nti asobola okusanyawo His Excellency Bobi Wine. Nabagamba mu Iran waliyo abakulembeze babiri, waliyo Ayatollah, waliyo ne President. President lwalikola ensobi n'asonga olugalo mu Ayatollah ajja kuba awedde. Omanyi waliwo kafeemu ka wiiki n'oyitako mu mawulire okumala ewiiki, naye weebuuze ku basajja abamaze ne fame over 20 years bakikoze batya. We should know, we should first learn the dynamics of the fame. Otherwise bw'otazimanya zikugayizaamu. Akyabalumya nno emitwe. Kubanga ffe abamwagala tetunnakoowa tetweyongera bwongezi kumwagala. Unconditional love without paying even a single coin. Muyina budget namba ya kulwanyisa Bobi Wine. Abalemeddewo akabonero akalaga nti amaanyi g'abantu gakira amaanyi g'essente. Omukazi alekawo omugagga biseegerwa nnyini ssente n'aganza Peetero oba Damiano atayinaamu yadde lwataano naye ng'omutima gwe gigukubira. Bangi mujja mutuperereza. Bobi Wine mumuveeka talina kyagenda bakolera era mujja eno waliyo ssente. Nenange nsanga obuzibu okuva mu benzi nninyera ola ate nga nkadde.